nga Ssettimba ngeno kumulanga atunuzzaamu kamera ate kwe kumugaalika naye nzija mutonteeka mu kamera kati bwe kimugamba awo bwatabukira kasajja kange kalo kajjaliru kava ku lwaki okwata awo wabeerawo kasikafu mwali mwakkiriziganyizza mukanye off camera ng'abapoliisi baagala kubeera mu kamera ne basaveya ng'ate baleese ow'amawulire ate si be bamuleeta kali ka gurupu ke kamuleeta kaakati mba gye mbadde tugamba tulinda ripooti bwe twavaawo nga nkubira Doni Wanyama si yakulira Vision nga mugamba nze Agiba Kaluba waliwo ensonga bweti ne bweti naye waliwo abaana abakola ebintu eby'ekiyaayi bazze ewange making sure nti amawulire ge bafulumya gagenda kubanga geggo sibagana kufulumya amawulire naye geggo baleme kujweteka bintu nga kankuwa editor njogera naye nga mbuuza kesi ki de nga biggwa tebafulumya kintu kyonna ku Sunday nzizayo batabani bange baali baddeyo London tuli ku kisaawe ndaba waliwo kano oli gwe nkugambye erinnya lye sijja dyogera abaliko gwe babadde basumbuweeyo ngagamba iyo wayi mbirabye wano wagudde mu bafere nga ne mugambe ye munnange nabagwamu naye nti be bali bennakugana nga naye enkya tumiitinge kati olwo agenda kujja mpe fayiro eno eyaabwe gy'aliko n'abakyaba bameka abali aggrieved mukugenda okumusisinkana kyatambuulira nti asoose kulaba mawulire olwo bukedde ekoze eki entaddeyo baalinza naku Sande bafune airplane nga y'amaanyi nze saabi n'okubimanya ne neebaka n'okwebaka nga sibikola ki nga tomanyi enkeera ntandika okukalaba nga baakakutte ne bakadokitaringa batya Agiba Kaluba yeyasoose okujja okanga omusazi waliwo yayogeranga abatisa ebyokya Bakaluba yeyasoose okwebala mu kamera zaffe era najja n'akanga omusasi waffe n'ennyumba ye legama aje muwe kamera ogenda tuwa byakulya ku seeti alhamdulillah ajati nga bingi kyamisana kyagula bana ezo snacks kawali mukawefu naye wakututta aizo kuba kyakunnyonnyola ekintu gwe ngeri akasumbu kyamisana kino oba ajati agamba atya ajati ali bulungi Agiba Kaluba ndabira onanoonya mawulire muveeko tuli wano ne Agiba Kaluba wano eno bagita snacks va mu luzungu babuyita bumpwanki kyanca alright so tuli wano ne Agiba Kaluba Haji nsaso okulaba nange bwentyo ogamba otya bulungi nnyo bitambula bityeyo ku ground alhamdulillah ensonga zino ezajja mawulire tusaba ozitutemere zatandika zitya ekituufu kyeki nga tuli wano kakati omukutu guno nebaza Mukama Katonda Faruuko kasookedde nga nzija wano e Kampala nkoledde abantu ebintu neekoledde ebintu ati nagula tulina estate zetwagula ku Gayaza Road ndowooza zaalinga 6 eyo abaana betwasenza tobamanyi obungi netujja netugenda Nakawuka netujja netudda ku Ntebe Road nti tukoze estate ezisukka 20 bwe nkugamba ezo nga buli estate ebaddeko abantu nga 4 just know nti no tufunidde abantu abawera nga 1000 amataka bonna sirina muntu bwenkyogera wano mu kamera atafunanga ttaka lye atafunanga kyapa kye buli muntu yafuna ki yafuna ekintu kye okutuuka ku estate yokka esembyeyo estate eyo nagigula mu gwa 6 nagigula 2 days nga mpapa nali ngenda Makka kati bwe ntuuka eyo omwana nga mugatuguzeeko eka 3 ziri 4 bagende basaleko ezaffe 3 bali bwe nja kukomawo mbamaleyo balansi waabwe nga batuwa ekyapa kyaffe
ako ka subdivision kalina okukolebwa omwana nga mpeereza message nga ngamba Haji tulina ekyapa ekirala process teweddeyo bagambye waliwo ekyapa buli webagezaako okugira kuliko ekyapa ekikola kiri active ekituddeko ne muga ndi maka sisobola kubiyingira mu nnyo naye nindaako ngenda kukola ki ngenda kukomawo nzija nkomawo nga ncontactinga abantu mulanzi nga ngamba ekyapa kino kiki ekiriko nga bafuna details z'abantu abali ku kyapa ekyo jjukira ennamba zibeerako kati omuvubuka wange bamuyita Kasozi ali mu kampani ng'abakubira ng'abagamba banne kiki nga tulina ekyapa kyetukola ki kyetulaba kuno ng'agamba kale tugenda kusisinkana bagenda okusisinkana boogera n'omukyala abagamba yenze Rose Nagawa Rose Nagawa nti efe ba administrator ery'ettaka lyali lya jjajja waffe jjajja waffe yafa mu 2022 1922 okay that is 103 years ago okay Nagawa Wankima ankubira kakati nze mwennyini nga nkwata wano nga mukubire simanyi oba audio osobola oziplaying nga mukubira nga mugamba wagula ettaka nti waligula mwaka ki nti naliguze last year ne mugawa walituusa ekyapa in fact olutwogera ambi nnyonnyodde yonna ab'enkima kati simanyi ab'enkima abaali bakugundi nga mbuulira ebintu bya myaka nga 10 emabega ne ngamba bannange olina emyaka emeka ali myaka 3 nengamba bino sijja bikola ki sijja bisobola kambiweereza mulandiza kati nali maze okusenda ettaka eryo nga bamaze n'okuteekamu obuyinja nga bagenda nga bakuba obuyinja bonna nga bwalimu tugende mpola gwoligula kwani ndigula ku mwami bamuyita Edward Tulitenka olwo nga nzirayo ku ground omukyala ali emmere wagijjeemu Edward abadde wano emyaka 27 Edward ali myaka ngemeka yayita yalinga ali myaka nga 7 okay era yaddayo aliyo mu west nga nzirako nabange baga tubadde wano ne doctor kati nga mutima gwange gubeera mu nnyonnyofu nti no omwami ono yeki yenannyini ettaka ne ngamba omwami ono tajja kukkiriza kyapa kino kizza mu mannya gange nga sinaba mumalayo ssente kati nze mumulabe yali authentic bulungi yali yamanja miliyoni nga 3 nga nkwata miliyoni 3 nga nze muteekerako ng'ekyapa bagenda kikyusa kati mu kukikyusa era tekikyayita mu katolo ngenda mulanzi abalanzi bacekinga balaba bali bateeseeko ku ttaka ka special title baakakoze tekalina history yenna kati olaba bwonguza ettaka kubeerako nti Faruku ne balisazaamu ne bateekako bakaluba wansi kati ekyabwe nga waggulu kiriko noze kyabaddeko Nkima Kirani ne basazaamu so tekirina muntu tekyavudde muntu it is a clan basazeemu ne bateekamu ba administrator kati oba Nkima ye yasayininze ekiriwo nga tekikola ki tekitegeerekeka munnange nga ngamba ng'okubira yakuguza ettaka nga olwo omutima gwange gwali gwakakasizza dda nti bituufu nga bituufu najja n'agenda n'abagula nako kafayiro bagenda okugulayo kafayiro ekajansi nga bagamba abali bazze dda ne bagulawo wano nti mwatrespasinze ku ttaka lyabwe basooseyo dda ku poliisi ngamba muzeeyi tofaayo nze ettaka lyange ngenda ditwala muzeeyi kwabadde abeera ku ttaka alinako ennyumba waliwo ennyumba gy'alina gali amataka 2 deni lino lyabadde ddala bano ono omukyalo Nagawa ye yagula kwani adi abajjajja baabwe lyajjajjaawe kati muzeeyi ono yabadde atudde ku ttaka ly'abajjajja kwegamba simanyi bona kye basobola kugamba occupancy eyo lwaki ebadde nga tebagiriimu tugende maaso kaakati ngenda okutuula nga batandika kumpitiramu nsonga omukyalo olwo muwadde airtime nga ngamba ettaka eryo twagenda mu kkooti ne tuwaaba ttaka lya jjajja waffe lyali lya square miles 6 kye baakola obufere obubeera mu bintu ebyo bagenda eyo ne bafuna butaito obukadde najja n'akiraiminga nti n'ettaka lyali lya jjajjaffe bano abaana babeera baana bato nga bagenda mu kkooti nga bawaaba nina omwami Kano omu gwe babadde basumbuwa eyo
yagenda n'atandika okunoonyereza y'oli ate mukambwe nnyo mu kunoonya bwino ne baleeta simanyi wano nga babikidde Ssaabasajja gundi afudde baleeta bya myaka 3-4 omusajja n'atuuka n'ekiseera n'agambe n'ebbaluwa bagigambe yawandiikibwa simanyi mu myaka gyana naye bw'ogizuula gye bawandiikidde Kabaka bagiwandiisa bolo point n'agamba emyaka egyo baali bawandiisa na gundi na feathers okitegeera omulaba kyeyateekako ndyose nenkagwako n'agamba omwami ono omulaba bamuyita Leslo Joseph Bairo naga yatandika peeni eyo mu 1979 kyova olaba wano wetuba tuwandika twagamba nga mpa Bairo yange eyo kati ye yagenda n'abakolako obwambega nga bamuliko ne baleeta wano obubaluwa babukoze wa Ssaabasajja abasajja bawandiika obuntu ne babuleeta nga bukadde for the sake of okumaliriza amangu program sigenda bino kubiyita mu baba no in fact abeetekawo nga ba administrator omulaba Charles Sentongo Sali Bernard Kanala Nagawa Rose omulaba yoyo omukyala Katolo nkyakuleetera program nga bweri ne Katumba Robert James be ba family eyo bo bagamba be bannannyini ttaka be bannannyini ttaka eryo kakati nze nga kale nga balina ka judgment ke bayita nabo ka judgment kasoma we bagenda mu kooti nga bagamba landi zeje yeewozeeko ettaka eryo lyava litya mu mikono gy'abantu abo conveniently lands didn't turn up omusango ng'omulamuza agusala okusinziira ku biwandiiko ebyajjawo ng'agamba nti okusinziira ku biwandiiko by'endabyeko jjajja w'abana emyaka nga 10 alina okuba nga yaliko ku ttaka eryo kati judgment gye baawa yali declarative yali just a declaringa kye basuubira ekyakola ki ekyaliwo naye teyali consequential teyabagamba nti mugende sisobola kukwata ku bantu bali ku byalo 6 simanyi oba ebyalo 6 obitegeera nti genda Kajansi genda Kitende genda Sejunga genda Segukuda abantu abo babanga n'ebyalo kati bye bakubulya bya myaka gyadda ne bakibalekera awo kati ka judgment bwe bakatuusa ku muntu atategeera bulungi bamugamba ffe balandiroodi bawano ekyapa kyolina kifu ffe tugenda kukola bwe tutisasulayo okwo tukuwe kati omwami oyo Kano n'agenda ng'ayita mu bantu bonna n'abakolektinga lisiti ngirina wano nga 3 be yali yakakolektingako bapetitioninge baddeyo bagaye nti ne ka judgment wadde tekaali consequential kaali kafu kuba ate waliwo ebalabira nga jjajjaabe teyabirinamu bano abaana ebintu babikoze eki babipanze neŋŋamba nze nno sigenda kudda mu stories adda na bintu biwanvu munnange nga kye bakola bali okubaswama ne bagamba waliwo wali ekibangirizi eka 5 nga bagenda mu lands balinayo abantu baabwe nga bateekako obubbi obuli ku bantu bali Faruku oba kukwatako balina okuwangula obubbi abo we bakukwata balina okuwangula nga bagenda okwange nga bagira nga ngenda ng'angamba kantuule kulandizi jjukira social media n'abantu bagizannyisa naye nnungi social media oteekawo okembeera abantu ne batya okutempalinga n'ebintu byo kati ngambagamba mu checking ekyapa kyange naye nga n'oli ne bwakwata ku fayiro osobola okufuna ka notification ne bambuulira ti waliwo akoze eki waliwakikwatako tugenda okugira wano mbakubyeko ku social media ngenda okulaba akaapa kaali nga kavuddeko dda balina wekatudde forest reserve juka kasigaleyo kali active wali ku system basobola okukakonako nga kali active naye kavuddewo dde ewange kalina ewala wekakoze wekatudde nga sigenda kubafaako kati nga bagamba naye mujja kujja wano ku poliisi tulabe nga waliwo owa poliisi akirimu poliisi yawano okureactinga ku kintu si kyangu kati nga waliwo ebintu byaliwo ebiti abantu abo balina ettaka lye baali bagugulana n'omusajja egundi awo Rutembe bennyininyini bano zaali eka 9 bamubaddemu amasasi gakubye waliwo n'omwana eyafa omu bamukubye essasi mu kugulu olutalo nga lubeera awo yali mu Eritrea balwanaganye nayo batuuka ekiseera ne bagonza n'ogamba kati tukoze tutya olaba oteekamu obudde obawayo kyobawa
ne balyoka bakola ki ne badduka ne bagenda kati ne bagenda ne banoonya omulala kati engugwako newange we baali nga babuuza abaana ku ground yaji yasasudde mmeka abuzaayo mmeka ng'abagamba atuwa ebibiri tugende ne ngamba omuntu nannyini ttaka eriri worth 1.6 billion lwaki osaba ebibiri nembuuka ku ttaka eriryo nembuuka ne nga ntekiriiyo kati nga nkubira omukyala nga munnange nange najja nengulaawo ettaka nensasula mukyala kyolo kati olwo nagawa njogera na nagawa muga mukyala nagawa nangamba ettaka eryo ba administrator be balimba kati akyeyita nagawa kumbe si ye nagawa njogera na muntu mulala alemezaamu nga mugawa ligula mmeka nti lukaaga ne muga naye ettaka nze naguzeeko just eka 3 kamumbi kamu ne miliyoni 2 gwogula otya ennya ku lukaaga oba yaligula dda yakaligula mwaka ki yaligula last year yaligula lukaaga bwaliguze this year nga litumbidde liri mu bbiri kati kitegeeza increment eba yakawumbi kalamba nga mugamba kati olwo twogera byonna muli kodinga era recordings nzirina bulungi kwe kumubuuza naye okola mulimu ki oyangamba oba atunda bifiriji ne gondi ne bifiriji ne TV ebitankolera amakulu kana nitandise omukwatibwako ekisanga ngamba balabika bamukoze eki balabika bamufera kati neŋŋambo nalina okubeera nga part of the game kati nga kye bakola bano benkusomedde amannya they don't front era sibalabanga nako tebajja kati ne bateekawo n'omukyala ye omulimu gwe specifically aba mulwanyi ajja n'akugamba nti nagula naye taleeta wadde agreement kuba ne bali tebasobola muwa agreement ayinza ogyefuuliramu n'ekyapa kyennyininyini ekyekifere taliiko naye ogenda okulaba ye yeesibawo ye fighter ate nze nno nga ŋŋamba sigenda kutwala budde bwange nga ŋŋenda nga olwo ayagala ssente ayagala ttaka ayagala bakuteekerawo embeera nange banzi basobola kufiirwa ssente zange neŋŋamba tekigenda kukola nga ŋŋenda ku ttaka twali twalisendako okwo nga bagamba tukole kye bayita boundary opening nimbagamba boundary opening eba enoonya encroachment gundi yayingidde mu ttaka lya nga te boundary opening yeetagisaki kati olwo nga landi zemaze okubawandiikira egamba nti naakaapa kano tukalaba tekalinaawo history naye ekyapa kiri ekya Hajji kiraga nti nno kyawo wakitegera kiraga ne mwekiva nze mukadde wange Muhammad Ssekimwanyi jjajja wange Abdallah Ssekimwanyi Abdallah Ssekimwanyi azaalibwa Kajiiro nsobola okulaga nti nvudde eno kiri tract kati akabano nga tekaliiko we kali nze nga ngamba ndi confident nga empapula zonna zinsupportinga bulungi nga tebakkirizaganya nakyo waliwo wa poliisi nga awandiika amabaluwa kucu nga yawandiise dda mutuwe kino kati olwo bamanyi bwe banaatuuka eri bagenda bakole ki bakwate olwo bakulabe nti badiringa naawe olwo kaakati baluguddemu ku lasti Mukama Katonda ayamba muzeeyi gwe nagulako nti bagenza okujja nga yakanguza kati bo bajja nga bamanyi batagetinze muzeeyi era n'obusungu obungi okubabeerako bamanyi nti nze ndowooza nzize kuzannya lwa muzeeyi omukyala ne mugamba ssente nazisasula mu Stanbic Bank risiiti njirina ne agreement byonna bitaalinga same date risiiti ne bwengiproducinga wano n'ogitwala mu bank is a reputable entity bwembanga nzanyidde ku linnya lyabwe they can sue me ne mugamba mpaako ku risiiti kwe wasasulira mpaako ku ndagaano byonna nga tebiriiwo kaakati olaba abapoliisi batandise bawandiikira landizi tubuulire twagala okumanya osalewo ani nannyini ettaka bamanyi olwo bagenda kubuuka bagende mu landizi bakole ki bakwateyo boundary opening kati awo gwe wootuulya ne bagenda eri ne bakwatamu ne bakola bwe bati nensooka nensuulayo embeera kwata ku byafaayo n'ensula ne bagamba we have received a complaint from the administrator of the estate of Bigomba Temiteo Edward Tirietweka sigwe bwagulako kaakati bebeyita abo ba administrator
kakati oli dokita yanguzaako kuba dokita naye yagendayo okugira okuloopa dokita yanguza okitegeera kakati awo omutawaana gubeerawo nga omuntu oyo akyesibamu bamanyi bagenda kuguzannyira eri kumbe mulandizi nsobola okutuuka era waliwo eyakikwatako okwo n'akyusa kali akantu n'akajjawo ne mumanya n'erinnya n'endibagamba kati olwo bamanyi omuntu miyala ali eno tasobola kikola ki kukiyingiramu zino zonna fayiro nga bw'oziraba zibadde ku kintu ekyo ngambagamba bo baali bazze kuba muzeeyi kati muzeeyi nekisanga nga muzeeyi nga yakanguza kitegeeza muzeeyi taka lyali ligenze poteya lyali ligenze poteya kaakati ndiawo nga bampita nti jangu okole statement omusirikale waabwe oli yampita kajansi njagala olabe vidiyo y'erutembe aba olukose gye bakola omukyalo oyo mwali na bonna abayingidde ku ttaka lyange abazze mwebali abapoliisi be bamu bajja kutaka kola ki anti olutalo lwali eri remember buli lwagenda n'okuggulawo omusango IO investigating officer remains the same ku fayiro eno n'eri ow'amawulire akavalinga eri ne wano yakola ki so it's a racket they move as a group era oli akugamba bugambi nja kukuwaako 5 ku 10 kakati omuntu atalina kyalina ne bakugamba nti tugenda kuwa 5 ku 10 ey'ensanvu ow'amawulire oba owa poliisi nze nkubuulidde kati gwe kitegeere ate era boddayo lwakubanga tulakinga thorough investigations boddayo n'otrackinga nti gundi ono yalimu mu lutalo bwe ruti ettaka ne balitwala ddayo olaba obwapa bonna bwe basubdividinga mu bakyaba bu owninga you'll be amazed ogenda okulaba ng'eyakola ku musango gundi alina kakapoloti eyalwana temubeera naive mutegeere ebintu olwakuba wano tewaliiwo bantu balina investigative force eyo kuga nti tujjeyo amazima babubawa oli era ogenda okulaba ng'alwana obutakola ki obutavaawo weebuuze lwaki kakati nga bagamba nga naye bampita nga baŋŋamba jangu okole statement bagamba ewa ku poliisi nkole statement then tulyoke tugende tukole boundary opening naye mbagamba tokkiriziganyiza ku boundary opening mujje kuba yeri fact finding kye bakolera omuntu okuloopa omusango bw'oba tonnakola statement yo fayiro eba tennajjula bakukozesa buli lwe bakuwandiisa fayiro ejjula bateekewo embeera mutandika okuwoza ebitaliiwo ngamba gasigenda kujja munneetaazaaki tulina kye twakkiriziganyizaako mwenyini ate kakati wangaba boundary opening bagikola nga waliwo atudde muki kati olwo sinnaba kumanya nti wabeerawo boundary opening esobola okubanga enoonya ekola DNA y'ekintu ng'omanye eri eyingira mu ttaka kati kye nagana ne ŋŋamba batwalaganye lwakumeka nti lwakuna baganye okujja nga ŋŋenda kusenda ttaka mba nkyasenda nga bayiika gurupu yaabwe yonna gurupu yaabwe yonna n'owa kamera bajja bokka kati nga okusooka bajja ne bakubako okawo mutabani wange ne bamugobawo we baddako ne bayiwawo bakifeesi ne bateeka nawo akayumba nenga nze sirwana misango gya kisiru ebyo sibikola naye we baatuukawo ne tubateekerawo embeera era abaafunako ku miggo baagifuna namwe mweteekateeka nkugambye gwe tukireke bwotyo ne batandika okumanya nti nno alabika si waaki baleeta ebyana babijjeyo mu kisenyi 5,000 biki ne bikijjawo ne kirwanira ddala ebitategerekeka bakuba nakudduka neŋŋenda n'ensena bandi awo nga batuuse era bajja n'owa poliisi waabwe batuuse ne kabangalize you should stop the exercise ne mbagamba mwabadde mugambe tujja kukola boundary opening kati ate zi statement ze mumpitirako zaaki bandi awo nga naradisa akuba essimu mbadde nsaba tujja ku meeting lunaku bwe ruti ku lw'obulungi lwakyo stop the exercise naye nze nina etteeko abantu lye bakola ndimanyi nga mwaga kale ne mbagamba nabagaye tukole boundary opening temwazze kati temuzze ngaga tugikole dinti tugikole ku Monday nti kale akati nga tugira saidi yawe bagireeta government yesukuma survey waayo cartography and mapping kuba they have all the details back kuva ebyapa lwe byatandika
in 19 database weeri nga bajja n'ekimotoka kyabwe saidi yaabwe weeri nga nange nzira wano nga nnyimirira. Kaakati ngenda n'abavubuka bange bano abawolokoso bagenda okujja nga bagana naye kano akakundi akazze wano keekaali erutembe keekaali mu eri programu bakubira omwana ne bamutta n'omukyala y'omu ne bagamba nti Joseph Ssettimba wa Bukedde yabakwata n'obakwata ng'oli amumanyi gaga akamukubireko oko wano bwana Ssettimba oli otya oli mugaawa tuli hano betulabe betumanyi gaga nzijaawo Seti kati olwedde ngajja nga mmanya nti muntu waabwe kati bwe teyajja nabo ye yali ndowooza ku duty ndala nkugambye bamukubira ng'akimanyi ono bukumuga nti owaayi tulina betulaba wano naye betwali nabo era erutembe ngaga abo nzijaawo kati bamukubidde akole ki kati gonotegera nti ono akola nawe already of course siri mwana muto bali bamaze okuŋŋamba kaakati musajja wange agenda okutuuka ngadda wali ng'akwata kamera Seti ng'asuulamu kati nalina kakamera kange wano nga neeteekako obulapewo wange ng'alina waali nga nsembera nga mugamu naye Ssettimba oli otya namugaye gwe munnaye omusasi omulungi owa Bukedde buli wamu gwabeerawo kuli erutembe gwe waliwo gwakolaki namugaa naye ebintu bye mukola kati abagagga batya kamera bino be muzze kubaganya mukireetawo musooka tuteekayo mu bantu ne mutuvunza kati omuntu n'atandika okutya olw'erinnya ne mugaa ekizibu kye nnina nze sitya kamera ne mugamba obadde okola wano nga bwe njiyimiriddemu bwe nti munnaye nga tumaliriza baabasende oba yasakira eri eyo tebakulimba mukono tebakulimba okubeera ku social media wano gye bakampeereza nti yakavalinga ogwano yakavalinga owano tobamanyi ngerabaga omusajja bamwogeddeko nga yeye kati tuba tumaliriza nga abapoliisi batugamba olwagi kutunuzaamu mujje ogamba mwendi olwomugamba nga mbimugamba ebyange nga mbimumaliramu nga mugaye naye leero gwe muzzeeko bakaluba kakati bamaliriza okukola ebyabwe bye bakoze nga poliisi etugamba mujje wano tubawe briefing naddiro tugenda okufulumya report tukoja nga baga temuteekamu kamera kati mu butateekamu kamera tutandika okwogera batubuulira ki nga Ssettimba ngenda okumulanga atunuzzaamu kamera ati kwe kumugaalika naye nzijaamu tonteekamu kamera kati bwe nkimugamba awo bwatabukira kasajja kange kalo kajjaliru kava ku lwaki okwata awo wabeerawo kasikafu mwali mwakkiriziganyiza mukanye off camera nga abapoliisi baagala kubeera mu kamera ne basaveya ng'ate baleese owamawulire ate si be bamuleeta kali ka gurupu ke kamuleeta kaakati mba gye mbadde tugamba tulinda ripooti bwe twavaawo nga nkubira Doni Wanyama si akulira Vision nga mugamba nze agiba Kaluba waliwo ensonga bweti ne bweti naye waliwo abaana abakola ebintu ebyekiyaayi bazze wange making sure nti amawulire ge bafulumya gagenda kubanga geggo sibagana kufulumya amawulire naye geggo baleme kujweteka bintu nga kankuwa editor njogera naye nga mbuuza kesi ki nga biggwa tebafulumya kintu kyonna ku Sunday nzizayo batabani bange baali baddeyo London tuli ku kisaawe ndaba waliwo kano oli gwe nkugambye erinnya lye sijja dyogera abaliko gwe babadde basumbuweeyo ngagamba iyo wayi mbirabye wano wagudde mu bafere nga ne mugamba ye munnange nabagwamu naye nti be bali bennakugana nga naye enkya tumiitinge kati olwo agenda kujja mpe fayiro eno eyaabwe gyaliko n'abakyaba bameka abali aggrieved mukugenda okumusisinkana kyatambuulira nti asoose kulaba mawulire olwo Bukedde ekoze eki entaddeyo baalinza naku Sande bafune airplane nga y'amaanyi nze saabi n'okubimanya ne neebaka n'okwebaka nga sibikola ki nga tomanyi enkeera ntandika okukalaba nga baakakutte ne bakadokitaringa batya aji Bakaluba yeyasoose okujokanga omusazi waliwo yayogeranga abatisa ebyokya Bakaluba yeyasoose okwebala mu kamera zaffe era najja nasoba n'akanga omusasi waffe n'enyumba ye
Aje muwe kamera. Aje mudumize mu kamera. Nkukulira abaziba. Aje wakalwa. Yeyazoze. Ogune nengamba kakati ulira abadongo bano. Nenze sitya. Mainstream media erina cheroza ekyasobola okumonopolizing amawulire. But it's not, and I'm not trying to wage a war on them. Naye kati the world is so open nti tosobola kukwata n'onyigiriza muntu bya kidongo. Omuzazi waffe ayibakalwa yasoza okwebalaba kamera za Bukedde TV awo yabuddawo n'akanga kanga omuzazi waffe ulira abaddo nga bonayogera nga abatise ebyokya okunfiirako mawulire kigano ge bawa ensi. Nenteeka y'akatuufu nga bwe kaakola ki? Nga bwe kaali. Abantu abalina ssente si basiru. Abasobola okukolagana nange. They don't buy into ebintu ebiri cheap. Bano abantu ab'obwongo obutonotono be babiwuliza. Kaakati nzira awaka wange ntuula. Tulinda lipooti. Okuva mu lands. Egguli erimaze okuba. Limaze okuba. Ero nalyo ndizzeemu likoze ekirisirise. Abantu batya nnyo nti Agibakaluba ayagala nnyo erinnya lye. Abantu bamwesiga bakola biki bwe tunaabiwulira bino. You know, bijja muyisa bubi nabagamba nedda. Nze sibeera part of wrongdoing. Sina sente ze ngenda kubawo. Ne mbagamba ndi ku mazima ate ndi ku kisembayo. Kati gye twamaliriza ekiwala ab'eŋŋanda ze nga bankubira. Kiwala ki? Kibbi kiri. Kinagawa? Tugenda okumaliriza nga ye Fatuma Namatovu. Nga avudde mu nkima ayingidde. Kati ng'akyusizza. Ng'ali mu ngabi. Ng'ali mu ngabi. Akyuka ati otegeera otya nti ate kati ye Fatuma. Kaakati olwo ye yagula. Kati bali ba administrator bamuguza. Ne tumubuuza ate lwaki wabadde. Bali abalala bagundi benna be bakanaala. Nti nze we mwankubidde ne mumpita liri n'ennemezaayo. Bino mbirina kugamba ennyamu bulungaano kubanga buli kimu nakirikodinganga. Era nkirina. Ne tumugamba lwaki wabadde olimba. Era sente zange nakoze banage sobola gendera awo bwe ntyo ndi mukyala atobye ne sente zange ne ngamba ono omudongo kamusirikirire nga tulinda bintu olwayagala omuweeyo mmeka obalina gwe bansukumirako okwo nansanga awe egundi aga kakati bwe tuba tubala buli gundi waba giguze bina bwe tugamba hafu zaali badde mmeka singa lunaana ne mugana natwalako 3 naga kale ka 3 kati awo luba lukaaga tuwa olukaaga tuteme ekiwato wano bamaze okuteekayo mu mawulire ano bagamba tuwa olukaaga kati mba ndi awo oli vloga waabwe nga ateekayo era ka message nenkamuweereza ono ne muga atofaayo tugende mu mateeka tugende direct temunziza ku mabbali kuba mubamu ebintu byotandika okubala noga naye erinnya lyange abantu babadde banneesiga bagula with confidence kino kinaabeerawo kitya Faruku naga akanyimirize buli kimu kyonna kuba kano kokka akalimu kayinza okutta confidence y'abantu gye babadde nange omuntu okufulumyawo ekintu ekitakwatagana mbabeerako batuyita tugenda egundi report ekomyewo mbadde muwalabulamu awo ku social media nga batutuuza the meeting took 2 hours mugenda wa kulandize cartography and mapping commissioner yennyini yatutuuza nga tusoma saala nga attendance list bagikola nga batandika okubalaga how we came to the findings nga bajjayo obupapula obukadde bajjayo ebyawa nga batusomesa notusomesa nti kino kikolebwa bwe kiti ne batugamba bw'olaba poloti 563 bwe tuba tugitemaatema mu poloti eziddako zirina kudda waggulu era neziziriranyewo ogenda okulaba even numbering egenda efaanagana kati mulimu ekiseera we baatuuka nga baakazikola kyonna nga kikyali wamu 18 erinaana 17 erinaana 19 bakuzzayo ddala mu kikadde kati nga bajjayo olupapula nga bagamba kati olwo we baali balusalamu poloti zajja zitya nga batandika nti zajja bwe ziti jazizajja bwe ziti kati nga bwolaba eno yeyange ogiraba bakulaga ddi lwe baagikyusa ne bakulaga ezatandika okuvaamu mu 18 twajjemu kati wano nabadde enkyusa okitegeera okukola kati zino ezange ezabadde empya nga bagamba bwe tuddayo emabega gundi ya Haji Bakaluba olaba bwe bali mu exercise n'ebifaananyi byonna biibino eno kati nkuwa report era kano kasajja ke kakamu ku bufere
kitegedde Oyo mu kifaananyi nga babibalaga byonna nga babikwata nga babituteekerako nga bagamba agibakaluba poloti nejja neddamu ono neddamu ono neddamu eno paka wano wetutuuse nga babagamba eyammwe 531 terinayo history eno yenna mulete history waayo ne bagamba naye ate bwe tuddayo ne tunoonya lwaki eri active eri active lwa nsonga nti erina we yava nga yava kuki kati nga baddayo nga banoonya kati okuginoonya amangu onoonya block number 382 n'okwata n'oteekamu katugambe oteekamu nga anti tunoonya 531 ng'oteekawo 532 ng'olaba wo weekusuula bagenda okuzu 31 erina gyeri eri mu famire eri kati nga balina gye baakajja oba nzijukira kalina k'ataano ku 100 ne bajja eno ne bakakyusa shape ne coordinates ne bakatuuza eno kati omusajja n'atugamba nti this is DNA never in a million chances nti poloti eno esobola okubanga eri wano nti 5 weri ziri zonna eziriraaniyo ziri mu southland bwe zibeera mu southland eno terina obanga ayingidde mu famire ey'abaddugavu n'osangamu omuchina tekisobokerako ddala it is conclusive n'agamba nti poloti erina gyeri n'abalagana nti osukka kuba ate nodda ku kyalo kirala eri wala nnyo ne kino batuula awo baali baganye mugundi bino bya kamera biki naye abantu bange baalikodinga recordings weeziri nga tuzirira kuba omubbi weteekateeka kaakati bagiraawo era balinawo ekikyala kye baali nakyo kiri awo kirina akabuto kikiringa ekikere nga kitandika okwogera era bannange this is land's problem nina okugenda I have a meeting with the commissioner nina okwogera naye netunyumya nammwe awo ne mbagamba mugende bababuulye ekyakola ki naye nga mu mutima gwange mbamanyi nti baki bafere kaakati ekikyala kinneesibako kale tugenda kugira eryaffe wano tukolemu wano interview tulage kino nga kiwedde olwo akaliyo ka social media kamukoze eki kamukwatirawa nina mu vidiyo bwe nali nteeseewo okusooka jjukira akafeesi kaabwe kasitomala okukateekayo abala abamanya ti ono eyali wano kaakati nga ngamba kale katukole interview be nali nabo nga baŋŋamba Haji omukyalo oyo wamuteekayo dda nti mubbi waali kirese ku ekyo kiveemu muno mwempalaliza empaka nga siimira mu kamera olwo muli ku Land Commission kwennyini tufuluma wabweru meeting ewedde nga mutegeeraganye bategedde nti tebalinawo mulimu nti ettaka lyabwe liri wala kaakati jjukira ne bali abantu bali professional mulaga nti ettaka lyammwe liri ku side zeeno n'amuteekerawo embeera nti liri eri nti tusobola defindinga tutya nti tusobola okubayamba okukola ki okulifuna obutaka bwabwe buubuno buva muno bwe buti wano olaba ekiri wano zino poloti zonna 23, 24, 25 eziriraanye 531 oziraba nti bagenda bazijjamu bupoloti obulala tunuulira akaabwe 531 olina kyolabamu ekyavaamu tewali kiriwo kali empote katono kati bo ke baakwata ne bakajja gye bakajja abaana bonna fayiro nga bazireeta byonna ne babireeta ne bibateekera kati bagenda okulaba ng'omulimu teguliiwo tufulumya bweru ngamba bannange guno guwedde wabaddewo obutategeeragana naye ono bagenda muyamba naffe tujja muyambako okumuyamba okuzuula ettaka lye werikola ki weriri naye nga musiru ki abeerawo ettaka nga lyali lyajjajjawo myaka 10 nga tomanyi gye liri ettaka libula bubuzi nga airtime nti yaweddeko namuleseeko nenyiga oba baliderivalinga olwomudiringa na Fatuma era ne mu interview wennyini bamubuuza lwaki weeyita Namato weeyita gundi Rose Nagawa koye anti nze bankubira oli n'agamba nti Rose Nagawa ate nga mmumanyi n'ennemezaayo nze nkimanyi olwo kibbi ne ŋŋamba kankireke kati we tuli ku mbeera gye tulimu ab'eŋŋanda ze bankubidde ab'eŋŋanda ba Fatuma kaakati waliwo programu gye nali nkoze nga njogeddeko ku taata waabwe olwo programu eyo information balina ettaka lye balwanira e Namayumba
kati olwo be balwanagana nabe Namayumba bazze bampadde details zonna bani abalwana bano bennyini waliwo mukyala bamuyita Sala ali babennyini be balwana alina ettaka era lyalwanagana nabeegundi nga ndeetera fayiro nga ngamba ate kati wano taata waabwe yansumbuwa Fatuma ya kirimu ekiti abimpadde byonna details nzifunye mba ndi awo nga ne baganda bwe nzoogerako baganda be balaba njogedde ku bazadde baabwe nga bankubira nga baŋŋamba wuuyo ebintu byabikolanga ye fere tubirimu nga family yes tubadde tusaba family yaffe ogikole ki ogijje mu bintu ogisparing ne baganda naffe wano twatunda akataka kaffe bwe tutunda akataka kaffe sente yazikwata bwati bwagira bwati ne bano bamugamba abaweerere bali ku university milioni zaabwe 5 nazo nazitwala nga n'obusente bwe boogereramu si ekaliba y'omuntu eyazze ng'aga nti nagula ano milioni kimeka 6 nga tekiriyo nga bo bennyini I have everything on recording nga kiraga bulungi bennyini bakakasa nti talina ssente naye nga kati ndiringa ne baga nti oyo fighter era alina muganda waffe wano gwe yakozesa bwati ne bwati ngambaga nti kale mbirikodinga nga ntereka kati ettaka lyange bamugaye bajja muyamba ngagamba kakati ekyo kiwedde tujja bawa return report yammwe next week bwe twagiranga tugenda abaana bange baddayo okusenda okutereeza bateekemu obukondo tuba tuli awo nga tebatuuse bennyini ate nga mwakimaliriza wali ne anti lwaki osenda nga tebannabatuwa report naye ate commission yagambye nti akataka kono kibanga kugamba nti nno oli mulwadde wa kansa naye we tunaba tukusiba tujja kuwa discharge papers tukubulye n'eddagala lyojja noga asijja kumira ddagala nga tebannaba kumpa ninda report kati ne mbabuuza mulina ekikyamu ku bwongo oba mwewuguusa bwewuguusa omukazi y'omu yali mu video n'akomawo ku ttaka nkugambye ate buli lwajja kyasamu yasamu nga bakirikodinga naye kyogera bwogezi naye nti nze nateekamu ssente zange nange sobola kuviiramu awo ne bamugamba bw'obanga wagula ettaka nga kyamu ate ogenda ku muntu nannyini lyo gw'oyagala akuwa oba oddayo ku bali eyakuguza naye ate bagamba nti nabamuguza empeewo baadaalinga nabo kubanga eyaguza gwe gwolina oddiringa naye naye ate batambula nabo okitegeera kati awo nga nze nagubuuseemu dda naawe mmanyi tewaliiwo mulimu tewaliiwo kintu kyonna kati okusooka n'abapoliisi abaali batanzikiririzaamu bonna bagirawo nga ne ripooti ebatuukako nga bagamba ettaka lyagibakaluba tewali mutawaana ng'embeera ekola ki kati balaba amaze okubasinga basaba mbaweeyo ssente ezaki bateekamu ssente zaabwe mugenzi sobola kubeera part of wrongdoing mumaze n'okumpisa mu kino asinga omusanga ate asasula atya nze nina n'okusasulwa mba ndi awo ngenze nateeka nga nkateekewo akayumba kange baleme kufererawo bantu kati kiri ekyapa ekya feeke baali twakisibako dda kaviyeeti tuba tuli awo nga nteekawo abaana bazimba akayumba batandika okulabirirawo nga bava gye bavudde basanga abaana we bali nga bamenya akayumba akakuba ku ttaka bakakuba ku ttaka nze abaana tebankwasa nvuga mmotoka yange mpita eno ŋŋendayo ŋŋenda kumbe bali ku kyalo bakoze eki basukumye ekibinja kiri omwo bwe kigira eno kati mmaze okutuuka bwe nti mpita waliwo ekkubo lye nasooka okugiramu bwe nti ettaka gye liggwera ne mmala nvuga okudda eno ŋŋenda okulaba booda zingoba bajjawe bati mpete kkoona omwana ng'akoona ku mmotoka yange okujja bwe nti nga waliwo n'abajja ku mabbali bava eno bava gye bavudde kati bagamba nooza baagala kunkwasa kati kibuli ntandika okukola ki okutya nga tebansalako bagenda okunsalako nga nvaayo bakyekanga luvannyuma nti nalina emmundu bagejja bwe nti okunnyingiramu omwana nga yantuuseeko dda okulikasuka mu bbanga n'entya ng'atuuse nenjagala ndikubbe mu ttaka okulikuba mu ttaka abanga ata okuntya bwati yalidduka yaligwamu bugu nga limubabula ng'abasigadde badduka abategeera nti wano birala butabuse ng'omwana mumukwata mission nabo baali bazze kukola ki olwo bamaze okumenya ennyumba kati baagala ggwe kati bakuba abakozi basazeeko ekyalo bano babaleetawo ne baterrorizing eddakiika nga 5 out of law okitegeera bali out of law bakola bukozi bye baagadde batiise
kati ngendo okukimanya nga waliwo ne client wange ali avudde South Africa nga ali omu alina mu kikomera bamuyita Joel omweyeggalidde nenvaako nga bamugalidde mu kikomera nga yeekwese nengamba Faruku olaba omuntu bw'ayinoona erinnya lyo mu by'okusaaga n'ayinoonera ddala erinnya lyo nga nkwata omwana nga mutwala ku poliisi nga njagala akole entry bamutwale mu ddwaliro kati ali eri akola entry nange nina gyendi eno nkola statement yange nga ebazze bamenye ennyumba yange criminal trespass malicious damage biki bagenda okugiranga omuntu gwendeese azizza omusango bamufudde complainant nze banfudde suspect ne bankyajinga attempted murder kuba nabo baali bazze kukola ki era naye yali attempted mumaze okukoona ennyumba yono ate mumusazeeko mwe Faruku osaasira wano abantu abatamanyi nansi eno bwetambula ensi ndala ku ground ensi bwetambula olina okulabako ku muntu gwe baali babbyeko ettaka n'omubuuza obuzibu bw'ayitamu ng'atuuse ku poliisi gwe baali babbye ettaka nkugayinze bakaluba kati nze ngudde mu ekyo kati gwe oli namwandu oli gy'oli awo olina single mother oli awo tulina ettaka lyaffe omwami yalireka nembaga omuntu nze muleese ne balaga n'okulaga nti yeyeerese naye nga ne bwocekinga bakuba bamuteeka ku booda ne bamukwata bati omwana wange omukozi eyamukwata nga ayambadde ne yunifoomu yange eriko bakaluba nemabega tebaagala kumanya kati nensooka mbayisaamu eggaali buli wa poliisi eyaliwo omu ku omu and they wrote it down that this guy is arrogant nembaga fe abantu abo bamanyiira amazima bw'olaba omuntu nga akudyekadyeka tosobola butavaako tegamba like you are custodians of the law abantu bano mubamanyi n'obbamanya ne fayiro zaabwe mweziri munda mubamanyi abantu be bamu ba players be bamu omwana gwe nakuba essasi nga waali ne mu fayiro ye Lutembe mwali nga witness kwoli yafa like temusobola ku misango gyegimu so it is the same people same scenario naye mwagala kwata nze nganze nga tolina gwoyogera naye obeetolola bwe bati kati abantu wano abakola buli omu babeerako ba godfather baabwe bw'oba tozza misango nze saagala kweriira nnyo bintu bya security kwereetera mitawaana gundi yabadde ayogera bw'atyo omuntu atandika n'okumanya entambula zo nnyingi zaazo bakupangira ebitategeereka so off camera ebintu byenkola ndi private mu ngeri gy'otasobola kutegeera kati ogenda okwekanga bakukutte wee batyo tolina waamagye tolina waaki nga biringa ebyokusaaga nga banteekayo nga banzigyamu engato nga banteekayo nga ndubeeramu nga bakwata oli vloga waabwe gwe nakugambye kati vloga nga bamugamba yateekako abaana nga boogera yakubye abantu amasasi fe abavubuka babadde tutambula ku kyalo nga tunoonya mirimu ye amusanze busanze awo n'amukuba ki naye babagamba balindeko ripooti ejja mu weeks 2 ye n'agenda n'ajja kati omuntu agamba nti yabadde ku kyalo ng'atambula butambuzi history y'ettaka yonna bwe bamuteekako oli bwe vloga yamuteekako nga yonna agikola ki agimanyi naye bannayuganda tebeebuuza nti omuntu gwe bakubye randomly ali idle aba atya nga amanyidde nitty-gritties of the case yonna ne bamuwa era oyo gwe banaamumanya bajja genda bamuwuliza omuvubuka oyo ng'ayogera namuga naye wali wansuubiza naye oko interview naye tewagimpa eyabadde ayita wamusuubiza ddi interview kitegeeza yoli gwe mwayoge yabawa information eri eyasooka ne wano bachoreographing naye tebategeera nnyo nti tusobola okukola discrepancies mu bintu bye tukola ki bye twogera nalubeerako nembeerawo ne bagezaako okubeera naye ne tucontrollinga amawulire kuba omuntu bw'obeera mu mbeera bw'eti okunnyonnyola omuntu kiyinza obutategeerekeka abajjati ne mbagamba tukwate ekintu kyaffe tukizikize kuba abantu erinnya zibu tebajja tutegeera ne mbagamba tukireke ekintu kyaffe tukikole ki tukimalirize bwe nnaava wano buli kimu ŋŋenda kikimaliriza tugenda ripooti ebatuukako
ku poliisi bazireese buli eyasomangako kuva ku omu DPC osaidi ani bonna nga tugenda tuziva kati buli omu ng'agamba ettaka lyagiba Kaluba. Bana abavubuka tubamanyi bakola effujjo bwe but you be amazed ne ku poliisi nga bajjawo we bati ne babatunuulira. Ne babatunuulira. Ne mbagamba now they lost the ground buli kimu kyavaayo ettaka nga lyange now babadde bakimye ki ku ttaka lyange. Kati kwe gamba people are defying the law. The custodians of law balinawo kale tujja kulaba tujja kuja bwe betaaga kukwata buli gwogamba nti nno tubakwate tukoze tutya obitegeera tukoze tutya bw'obaako nekyokoze nti tukole bwe tuti ng'ate bennyini be babakubira akola kino okitegeera nkitegeera bulungi. kati bamaliriza nga beesiba kavubukaako omusango ogwo gwa criminal musajja tugenda mujja mu ssente tugenda kukola bwe tuti bazadde b'omwana baali bategeera nga bajja nga bamugamba wali mu bino ebintu twabigamba dde obikole ki weesonyiwa ensonga kati nze ne bwe nnali nga ndi munda wali nagamba omwana mugende mubajjanja ensonga zetukoze bubi nga ngamba omwana oyo bagende bamujjanjabe omanyi nti bamukwata bennyini ne bamukwata ne bamusuulayo ne bawaayo emitwalo abiri ng'omwana okumutandika omukolako operation baagala miliyoni 4 ne ngamba aja tidduka osasule eddwaliro lyoperatinge ekigere ky'omwana oyo ajja kuluzinga omusaayi ne mugamba ate mubateekereka mukuuma bamugjewo mu kasenge wansi bamuteeke waggulu nti bano bo babbi bubbi oyo omwana amagezi ge tategeera okujja okumunyiga n'azikira nze bankwate mada kyangu nnyo omuwa abeerewo kyewakola nga bamutwala nga bamuteekayo waggulu kati bwe muteekayo waggulu nga balina sisita we baani bonna nga buli omu mugamba n'amutuulako ngenda mumusasula ngamba sasula era sisita we bamuleetaawo ne muwe miliyoni ne mugamba mubeereko zino ennaku buli omu eyamubeerangako awo ne musasula ne tujja ne basooka bamugamba miliyoni zaali 2 naye balina ke bamugamba akadaga ke yali agira akakuloting biki nga bali bakkiriziganyiza miliyoni ne mbongera endala 2 baziteekeko n'ensooka awo ne mba miliyoni 15 omusango ne gubeera but remember this is a suspect eyali ava n'okumenya akayumba kange naye olumu mulimu ebintu by'okola ng'obikola ng'omuntu kaakati abaana bagamba omuzadde agamba omwana tukimanyi kino bwe kiti ne bwe kiti omwana agamba ffe tuli bavubuka baavu era omuntu akozesa kyonna kyaba akoze eki kyaba ayagadde mukama yansaasira ng'aja ati essimu ye akola ali bw'ati akola ki alikodinga zonna nga tuli kodinga nga tuli mu ddwaliro omwana nagenda ne mmulaba ne twogera ne mmubuulirira byonna n'akonfesinga gundi ne gundi yantumye kaakati bwe bakwata madda bakukomitinge ku kooti endala bwe bakuteekera eyo ogenda okumaliza wooviirayo nga birala nga birala kati ono gwe amaanyi gabeera mu ggwe nga muntu olwo lwenteeka wali banafuya naye ekizibu kye baafunanga nga mba mugezi mbasookayo kati abafamire b'omwana bo nga bagamba mutabani twaggobadda mu bintu byaki twabigaana by'okulumba amataka g'abantu I have it on record, I have it on video. Nemwe nyini ng'akola ki kaakati oli muggulako omusango kaakati ogwa malicious damage abatumye byabeera on technicality nti nno taapiyaringa kati ng'olina kutandika munoonya abakwasaganya atya olina obba connectinga bano abaana bakkiriza nti waliwo abatuma of course ye mwennyini oli era kati oyo mulina omuwaabira ate afuuke witness wo yo okuwona luli kati okwata amasimu gaabwe ng'ogakonectinga kati eddwaliro okugira eraga bakyabaleeta omulwadde eddwaliro CCTV zaabwe ziraga bano be bamuleeta bamuleeta ku jjuuki connection olwo zigenda zikola ki ziyunga zigenda zibeerawo ye kyafuba okwedistancinga naye somehow era atuuka n'apopinga nga tamanyi wowe ogenda mukola ki
ogenda mukwatira kati ne ngamba kanetugge ka criminal kano kubanga nze waliwo nagenda nawe oko nga basibyewo ebikono nga babitambuzizza saabimenyawo opapaki nembirekawo neŋŋenda era we baatuuka ali nga tumaze obasinga eri ku cartography ne bajja ne babijjawo bo bennyini nyini ne babitwala nowooza oli atuuka ekisaa n'abagaa naye omusajja kumuviirako awo nabagamba mulinnye mulala wano ojjukira ebintu bye tulimu abantu abo balaba gundi yapopinze bwati yakoze ki bino ebintu bye tukola bya bizinesi bikwasa abantu bangi fitina n'abantu bangi kati oli awulya bulizi nti guno musiba gubadde bwe guti ng'akidde emabega ng'akikuma omusajja tufunye tumukola ki tumukwatira kati n'ensooka nzija nenwana masajja nenwana masajja ng'omuntu ensonga zange okulabika nga zikkakkana nabalayirira mu byonna nabaga musobola okuteeka mu ssente zaabwe musobola okwonoona kino but one thing I don't do sisasulira bumenyi bw'amateeka nti onyigiriza nti nkuweeyo kyenkuwaayo tekijja kusoboka era nembeera okwo waliwo enasaasira bennalaba abaali babyogera okwo nenga kale namwe muli bankuba kyeyo mwagala kweyiya you see mulabyeko ku success story ye mwali badde mugamba nti mugimbracing ate you are part of the crew abatandika ojjikuba egende ku ttaka naye mu byonna bye nakola nze wana Faruku tewaliwo kintuukako nga sikisuubiranga bino wabisuubira tebakulimbanga nti osituka n'ogenda bwoti oba obadde especially mu society engeri mbuyinike ate nekikutuukako omugagga teri muntu akusaasira waliwo already stigma nemuba mu byattaka omugagga gwe ababbi eri omwavu nze nali nzimba wano eyo no man's land ogiraba omukyala yava eri waggulu ng'ajjaawo ng'akubba amataffaali agakubiraawo n'agatema paka ku kikomera kyange namusanga nako ng'atemedde wano ng'olwo mbeera London nenzija nembagoba ne baddawo ne bagenda ebweru kati nga eryo ekkubo terinabaawo nendeeta tractor kati bwe nagira ne mbagamba mugjeewo obutaffaali buno ngenda kusenda kkubo abaana ne bagamba tujja kumala gatuna ne mbasasula ne mbagamba mugakwate mugazze wali bayasanga nga bagateese wali n'amukwata n'amugamba mugazzeewo kati mu kugajjawo nga nkomyewo ne tractor mulimu obutaffaali obwasigalawo ne babuyisaamu tractor bankima wano jjukira ndi mupya ku kyalo malicious damage ne bantwala paka kiraawo ate avudde London naye jjukira twali tukola beyiro omulamuzi n'agamba kanso wange n'amugamba oyo omusajja w'omugambe ensi bwe bato si bwe beeyisa nga tannaba nakuwuliriza musango tannategeera na gye bifubutuka obwongo bwe yali yagusaze dda naye nga bazze wano banjiikiriza batebamu n'ebigo waliwo naleeta wano abaana bange ne baddayo ng'ensiri zonna zibalumye ng'ebinnya biri wano eby'amataffaali va kwonomba lwakulaakulanye naye edda we twajjira kati waliwo ekifaananyi stigma ebeerawo alina ku ssente yajoga atalina kati wano ewaffe ekirala ekyabeerawo omuntu wa wano takkirizanga nti waliwo omuntu eyali akoze n'agaggawala nga talina ddate ekyo kyo tekibanga woli ayinza n'okukola vidiyo namba n'aginnyonnyola nze bonna weegendereze buli muntu anjogeddeko agamba nti Agibakaluba ali bwati bwati ne bwati linda tugenda kuleetera bwino teri yali amuleesa okitegeera linda tugenda kukola ki bwinajja tewali yali aleese wadde owa message nti waliwo eyatulaze ka screenshot nga alina gwe yabadde ayogera naye alina gwe yabadde tewali wakola ki kakati ebintu bino olina okubigumiramu oli ayinza okugamba nze mulimu ebintu byensaasira ku bantu agenda n'akugamba weetiiririre naye bwana Faruku obuteetiirira bwe bunfudde kyendi tosobola kuŋŋamba kati ogenda kuŋŋamba ki nkola emirimu gyange ngikolera mu kamera abebweru nina ofiisi wano gye bagenda okulabirako nti nkola byenkola nina okubeerawo bandabe gino gyonna emirimu gy'olaba mwe babirabira kati oli akugamba wano tebirina kukola tebikola bwe kiti akugamba ddayo otye gwe kakati mu bbanka tomanyi nti mulimu ssente lwaki togenda n'ozijjayo the only thing you have to apply is security omusajja alemedde mu kamera it is security jangu kubanga kuba kyekinfuula kyendi kyekimbeezezaawo as long as ayino sirina muntu yenna gwe nnomya ate nina services
Bwana Faruku nzimbi ebizimbe ebisukka mu 200 plus ewa muno mu Uganda nzimbi mpadde abaana emirimu nga bwolaba site yenasa nkugaye kuliko kati abaana nkaaga right now abo ne balyako bwogenda ekayunga abo ne balyako ab'empigi ne balyako yes kati lwaki tolaba nti omuntu ono alina ka contribution kakola nga waliwo abantu abakeera obukeezi ng'abo boolabye nga babba bubbi ate gwokozesa yinza okwekanga ate wa Luganda lwo nga wa Luganda lwo kati gwe tosobola kumuyamba ate nina engeri gye mumuyambyemu kituufu lwaki tetusanyukirako ku mawulire amalungi ne tugamba ono waffe alina ekikyakoze kyalina kyayongeddeko alina ettoffaali I've never been a force of destruction in any way kyendeeta bwe mba sisomeseza abantu mbeera practical nga nkola mukulu Faruku abantu bankubidde amasimu kwena ensonga tomanyi bantu bameka be babbye nga wallahi tebasobola kwerwanako ne bw'oba olina owa poliisi mukwano gwo bikyukamu mbadde njira bwediwo naye kankuwe gundi kuba manyi gwe tojja mmutemera kati akutega oli gw'onaatemera n'oli amutemere tewaliwo akuyamba kiri awo bino nti service to service ani yakulimba naawe genda olabe bw'ogenda okulwana so kati era kakati awo ebintu webibawe biti tikati saasira nkuba kyeyo ojja mu Uganda omalawo wiiki nabagamba mu programu zange zinakola wallahi billahi tallahi kino nkyogera ku kamera omuntu yenna alijja okubba ettaka ly'omuntu gwe naguza ne bw'aliba alikyusizza amanya nga teriri mu mannya gange ngenda ddirwananga lyange okakasa nkyogeredde ku kamera kati oli addangawo nagamba babadde banzibako ettaka gye bakaluba kiripu gye yayogeramu yiino he did nothing ettaka lyewaguza yenna nkuba kyeyo wabe waali yesimbamu nti alitwale ojja mulwanirira paka nja ddirwananga lyange nga lyange kubanga obukodyokodyo bwe bakola mbumanyi obukusuula mu kkooti kasita ogwa mu kkooti bappa ng'omanyi ojja kutuuka ekiseera omanyi kye beesiga bamanyi nti emisango gy'ettaka gikola ki girwawo era bw'aba akugamba nti tuteese ntemeraawo kyontemera nze ŋŋende akugamba ate tugende mu kkooti tuwoze emyaka 3 tuwoze emyaka 4 bakimanyi nti giwangaalirayo era oli abadde okwo nga yeebuuza okumanya ono omusajja wa gavumenti abantu babeeraawo ne banoonya ebintu byabwe eby'ettaka ne bamala emyezi ebyo biba bitanga yabikoledde mu wiiki mujja valaganda mujja valaganda mulimu osobola okitemera nga tebakututtemu ebyo bya kijinga dakiika emu ebiri ogenda okulaba RDC akubye essimu gundi agize bwati agambe mulindeeko uphold the status quo DPC DPC abadde agaye kasita bakutandika ebyo ng'omanyi owedde kuba ebintu by'ettaka nga tebitegeerekeka kati oli bweru bakazimbyemu akagundi oli awaabi kyebasooka tugenda gulira uphold the status quo status quo yaliko byonna biyimirire naye ng'ono aliko bitambula batandika okituusa mu kkooti ne bakugamba nti nno DPC yabayise don't give them relevance but ate olina okugondera amateeka nkugambye Supreme Court bw'eba esazeewo era osooba ompitira ki High Court eba mu nsonga ate magistrate ng'azirimu n'eno mulimu ebintu webituuka nga bituuse ku level naye lwakuba abantu tebakimanyi ate gye bigenda waggulu we bimala okwereveti nga abantu balyokke osobola okudiiringa nabo naye bano bakakyere wansi kikambwe gundi abadde awandiika kafayiro kange baba wammeka mitwalo 12 n'akubonyaabonyezaawo fayiro tegenda mu kkooti ne mubeeraawo nga mwetola bwetolozi obusente bwe baagala bubeera butono kati weewale nnyo bano bankukubira ssimu gundi abo banina ka power anti ba desperate gundi bw'abanga sigwa mugenzeeko mwewale nnyo okubanga yakuyita mulimu ekiseera wolina okutuuka noganze ntula nze bampitako okutuula nabo nti nno gundi atuyita in fact kankyogererwatu RDC ne mugamba I respect your office kuba erina duties zaayo ez'okukola but I cannot give them relevance sisobola bawa airplay wokka we tusobola okusisinkana it has to be court tugende mu court yes tulabe ekiddako yes court oba ku ttaka nga twekuba bibeera ebi nga biri kiriya anti bwona amalirizawo ng'ate wabeerawo simanyi ne diso ne gundi kati ogenda okumaliriza okwetooloola and yet they know the truth n'abantu babeera babamanyi
kuba kesa oyogera naye nakugamba ne yagundi yagibadde no mugamba then why don't you lwaki temukola ebintu mu bulambulukufu kati we mwali mu meeting wali mu lands wababuuza bano bajja batya okufuna ebiwandiiko okuva mu ofiisi eno yennyini eya lands kuba nabo balaga nti ebiwandiiko bye balina biva wano babijjawa mbadde ngamba bandi bakwatiddeawo okubeera nga bajingirira kyeweebuuza kyenneebuuza ebiwandiiko biva mu ofiisi emu olunaku lw'olikakasa nti oli mu Uganda ojja kukkakana ojja bitegeera kasita kiba nga tekiriiko agoberera kuba natuuka save wange ne mugamba tulina okufuna whoever eyakola plot 531 nagamba nti ajo kyakola ebyapa kiveeko baleke kwaga system nene nnyo tojja gikola ki tojja gisobola gifightinga kiveeko gwekola ki ekyo kireke tobibuuze olaba ne gavumenti ebiremwa bireke ogenda kutandika bibyo kati ogire nti muleete simanyi ko gundi ani yakola kino gwe biveeko tambula kimwogende ne bwaba yakikola ani yakikwata n'akituuza waawo kati bali be balina okufollowinga ekintu ekyo kyajja kitya ogwo si mulimu gwo gwe kasaba kulaga ekikyo tambula obaviire eto tandika transfer zajja zitya ani yazigira was authorizing kusinziira ku ki ebyo birala bino ebye Uganda ekiyita ekiro ne kabaka yeetikka omuntu akwata gomanyi kitegeeza Faruko manyi kitegeeza omuntu okugenda n'onoonya akawumbi kamu ne milioni 2 mu Uganda eno otambula butambuzi ngodda waka lwakuba gundi yazze mulimu ebintu nga byo lina okumalira n'abewo n'obagamba olugenda okunzita lugenda tutandikira wano akawumbi kange dugenda tutandikira ne bwemba obulamu emyaka gyonna gy'omaze ku nsi ezo sente size wakafiirwa kaleka akataka otambula ogende ojja kulaba bwe nayimirirawo bali luddawa kati mwamaliriza mutya takalyo bagenda oliko ate ekirala weewalanga nnyo okusaitinga wrong president oli najja n'agenda ku ttaka lyo n'omuwa ssente kibanga bino ku social media bye tubeerako nti vlogger akuvumye n'omusasula obanga awadde w'amasannyalaze nga kutta ogabba bw'omusasula ye nnyini yagenda n'agamba yawendula abalala gundi abadde anvuma munvumire bw'omala okusente okuzimuwa alaba zikyajja bweti nga gundi muvume anti ono yafuuka omulwanirizo ng'omukubiro waayo waliwo gundi anvumye ng'omuweereza nga bagufuula mulimu nze ebyange mbadde ku social media naye nina ebyange nina amateeka agange agantambuza ne bwonvuma okwenkana kibwe mba wakuddamu nze nkweddiramu situma muntu totuma ne bw'oba onyiza ne bwe mba njagala kuyisaamu kigambo kifaananyi kya siina fake account era ogirabako nti kuliko agibakalulu sikwebonyaabonyeza museerimbalimba gino emyaka gye ndimu ogenda kikyogenda okugamba ekigenda okuntiisa kuba kwetukolera bintu bingi nnyo ebiremesezza abantu b'okukyeya okudda wano kujja nga bakyali polished okuba nti babadde mu society eziri straight n'atuuka wano n'alowooza nti ebimu bigenda kukola olina kutuuka wano n'omanyako ne street engeri gyekolaki nadde n'enkuba kyeyo naŋŋamba yagula eka ze omusajja n'amulyako afeeka n'agiremeramu ali mu gguluba naye tayimu tewali navuga nagula ettaka lyange nti afu eka n'agisena nina akantu ke nnabasomesa bwana Faruku naye bw'obanga osomesa ebintu olwa fitina eri mu society yaffe bakugwako kati olaba omusajja nga Dr. Sali asomesa bya bulamu bw'amaliriza okusomesa ebyobulamu atunda ddagala kati oli n'ajja wadaga oyo abalimba lwaki ayagala mugula eddagala lye bw'abanga mutunzi wa ddagala obadde oyagala asomese ku kikungoye ekikulu si information si kyatunda naye information gyakuwadde eri validi bw'oba ogirabanga ekukolera then go with that natandikanga okusomesa abantu wano ku bya real estate olina abantu ne batandika oyo kakati aba ayagala mugula ddayo otunuulire ekituufu kya byonna
bw'abanguzizza ettaka ndifunamu abantu balumwa nnyo lwakuba omuntu oba ofunamu oli atandika ogamba bakaluba agaggalideko but yakuwaako ekintu ekya value. Twatundanga amataka nkyogera wano ku kamera nga tutunda amataka Ssekiwunga nga Ssekiwunga tumutunda $5,000,000 mwezi nga value yawo batundira mu 7. Nennyonnyola abantu wano nti numbers zennina zikola ebintu nti ne bwompayo $2,000,000 bwe mmaliriza estate mba mmaliriza era nkoze nti nze sinoonyanga abantu balasiku naye abantu ne baagala ennyo okukirwanyisa kye nasembayo okubagamba nabagawa ne Uganda mulina abantu wano be muleeta abaakajanja genda ogire bwoti genda onchekingira ekyapa genda okola agreement ne mbagamba wane Uganda when you are dealing in real estate it is about who you are dealing with. Muntu kigoli naye tebakulimbanga nti buno bulisiti buki it is who you are dealing with. Mutaka lya Uganda. Mutaka lya Uganda. Ngula kwani. Olinga agamba tuwa agreement ng'omugamba nze sikwata ssente. Genda ssente oziteeke mu banka. Ekyo nga nina kibanyonnyola bunnyonnyozi. Nti agreement yo bw'onaagireeta nange wakati wo nange nsobola ogyegaana kuba bagikubira ku Nassa Road. But when you make a transaction onto my account, receipt ne bw'eba yakubulako. Emyaka emeka bank etuwa. Yes, kooti ejja kusaba bank ebagambe nti muleete ekiwandiiko ekifaanana bwekyo. Nakola transaction twagikolera mu Centenary nti okay. Centenary tuwe ku gundi. Kati mulimu abantu abatambuddeko ng'ojula omugamba lwaki ekintu ekyo temukitegeera mangu. Ettaka lya wano ogula kwani? Ogula kwani? Oli agenda kukuleetera ajja kuga ssente zange zimpe mu cash. Tezinaako tracker yonna. Ogenda oleete musayininga endagaano batandike forensic. Mugende mu checking gundi. Mugende mu checking signature. Olodda mu system. System jo wano banka nzimanyi zo ziri reputable. Ejja kukolera. Kati omusajja owa forensic agende abawo kyabirinda bote nga badda signature it's not conclusive. Nga waliwo ekyayise wansi. Oli luddawa, oli mu America. Obo weddeyo. Gino emisango gye ba postponinga. Kabaka weddemu. Kino kibadde kikyabulako olulinnya akanyonyozze wano. Ettaka lya wano agi kituufu ogula kwani? Ogula kwani? Ogulako ali credible omwesiga track record ye eri etya. Waliwo nze genzigyeyo wano abantu obuntu abali ebweru. Tosobola kugamanyi. Waliwo mukwano gwange Johnson era in fact n'ekyapa kye nze nkyakirimu. Yagenda okugira wano nga bikyasoma. Ngechapa bachi. Olwonsomesezzaako agenda okugira bwati nga balaga waliwo n'ekyapa ekirala ekiri mu ebyo byennyini. Tugenda okuddamu n'engenda n'embicekinga nga waliwo ndowooza ya duplicating naye ng'akitutte walala. Ne mugaate kiri waffe. N'ekitereeza ne lipooti n'engimuwa. Nti omuntu abantu baavu tebalina byakukola. Abantu baavu bangambye mukono waliwo atunda plot za estate naye azitunda emirundi ebiri wakakiraba nengamba otuukawo nga anaakulaga ettaka nti nno liirino ne mugenda ne mukola endagaano mugenda okumaliriza ng'alina ettaka liri wali mu lutobazi lyakuwa anti endagaano muba mwagimaze ye taliiko akugamba poloti namba ne buloko namba eraga wali kyewagula ng'akukyusizza ogenda kukola ki tewali kyokola jangu wano n'enzunguzo ojja kuwulira bano abaana bakambwemu kati bizinensi twajja nga tuzeetegekedde olwo lwembadde ate nga mbadde nduyitamu nga n'okukola nkola naye baba lukambwe nga tolina nakyosobola kumanya you are just ready for everything era omuntu omugamba ekyokero mwe baatubumbira tokimanyi so walemera kulinnya lyo bwasikaali bwange nabo nawe mukama yampa omukisa oli oguzanyiramu ebirala byonna mbiyimiriza omanyi kyekitegeeza omuntu wafuuka erinnya lyo n'otabuka Faruko omanyi kyekitegeeza omuntu okuweereza essente nga takulabye osobola okukizannyisa n'okikola emyaka 5 nga basigala bakyazikuwa nga bakyazikuwa ngate si buno obusimu abaana bawana olw'ensonga nti balabye amawulire amabi mangi buli kimu balowooza kigenda kuggwera mu mitawaana kati nze transactinze emirundi mingi ebintu bitambudde omuntu yekka omusiru yatandika okwogera nti oyo twamulabirawo teri business
kubanza natuuka nabiwulirawo ne ntuuka essaawa ne ngamba bankugambye ebintu bino oweesonyiwe property omuveemu nga ndabira ddala maani. Bw'oba n'omukyalo omulungi osobola okugamba nti abasajja bangi abamwegomba kantambule ngenda omukyala kamugobe mbe n'eddembe lyange. Kyonna ekirungi bakirwanira. Nze natuuka ne ngamba maani. Kyonna ekirungi bakirwanira. Faruku weewuunye nnyo okuba nti mbaddewo wano nga ndi mu limelight ng'ate ebintu byenkwasaganya bibadde bya ssente n'ensigalawo. So don't think nti nno kyenkola kikoma bukomi kuzimba. Nina connection ze nnina okukola, nina amagezi ge nnina okuba nga nkozesa. Ate ogatambuliramu kyeki kyenkugambye nti banka ebeerawo ng'erina ssente, lwaki toyingiramu n'ozibba? The security. Nze ntambula ne mbagamba ndi wano ndi mu mmotoka ntambula, buli omu asobola okumanya wendi. Kati nsobola okukkiriza okutambula nga siriko security. Era nze tosobola kugamba nti Nagibakalwa mutunzi w'amataka. Siri. Toli mutunzi w'amataka? Toli kayungirizi? Kampani ey'obugazi ng'obwange okubanga nsala estate nga 2 ezizo ezange, kati ate nzisala bazigulira olunaku lumu oba 2. Osala zizo toli kayungirizi w'amataka? Era totegana bw'oba olinayo property. Kati bwe baba nga bazigulira nnaku 2-3 naalibadde ngamba nti kambule mbeere n'amataka mangi kuba akatale nkalina, naye ndi mwegendereza. Agamba Ntebe Road oyo abantu bonna bajjanga ano nga bambuuza amataka. Abantu bakyewuunya nnyo nti akugamba nti olinayo ettaka n'omugamba nti sirina. Tebamanyi lwaki. Toli wa mataka. Tebamanyi lwaki neegendereza. Obeera omutuufu emirundi 10 osobye ekintu eki ensi ne yeerabira. Kati olina okubeera omwegendereza. Wengambira nti lino nsazeewo liyingire. Kati oliraba n'ebyo nalyo litusumbuye twalinoonyerezaako. Naye wallahi nga waliwo kali akekwese. Kati ataako nako nafunye ba registra nti ataako kalina kubeera diipa muntu ng'ali ku system eri. Si bino bya nafunye gundi surveyor wange gendo checking. Kati n'abatuma surveyor bali nga babba ekyapa kyabwe kigenda ku system kibadde kisoma. Surveyor takalaba bw'omutumayo. Ezo zikadde show sheets omuntu alina okugenda kiba checking kibeera kineneko. Beera deep. Kati bw'oba ogula estate season ennene, you have to involve ddala omuntu ow'omunda. Nagamba checkinga. Kirini. Lisobola okubeerawo laba teririiko encumbrance and what have you, but on top. Nga wali akantu. Nga waliwo omusajja yakizannyirako. Ogenda okkigira, nga naye aleeta ekikye nakyo nga kisoma. Kati okuddayo eri oli olikyalabawo ng'omugamba checkinga history. Either agenda okunguza ye mufere oba oli yateeseeko ye mufere n'oba ng'okimanyi. Naye mulimu ebintu nga biri okukiriyaninga ne kavaawo. Tweyanza nnyo Aji, tweyanze. Aji Bakaluba mulese abatategeera bintu mubeere nga mubitegeera bulungi mwenna abali eyo mu diaspora abali mu Uganda mwenna wonna wotulabira ensonga bwe zityo bwe ziri. Mwami Mutawe kiri kiti ekintu akibye Mwami Mutawe muyaya akirimu ali yakikuba naye nga ensi bweto bwetambula. Abalina obuzibu nze abalina obuzibu bwokka abali ebweru ku by'ettaka be nateesewo programu egenda okuyamba ng'oli ali bweru. Wataddewo programu? Tulina gye kubawa tips? Tulina gye tugenda okukola wano naku nateesewo Bakaluba auditorium wano ku mall. Ngenda kubanjira, ngenda kuleeta ono omukyala waliwo Fiona Marungi oyo ali ku by'ettaka right now. Omanyi oyo abafere bano bapoliisi bakusumbuye biki amanyi obbakubakuba kati mulimu bwa avenue obwo bwensobola okuba connecting. Ogenda tandika osomesa abantu nga bw'oba toliiwo ani gwosobola okgenda mu kuba jingira nnyo mbino kooti biki ebyo ng'osobola okikubakuba mu ngeri kirungi. Naye sibeeri senga nange nagenda mu kooti. So kati ogenda beerawo n'emisomo gy'amataka nja kuleeta nina ne baregistra benja okuleeta okubayamba okuba connectinga. Kati omuconnectinga nina abasajja wange bano abasaveya ng'omugamba nkolera check. Ochekinga n'oteeka nako ka caveat. Ochekinga n'oteekingako ka caveat. Mulimu obuntu nga bwangu naye okituma n'omuntu ow'e Kampala. Sirina mu transport ka system ako tukateekeyo omanyi bw'oyamba abantu naawe batuuka ekiseera nga bakuyamba okufuna ky'oyagala. Ate
wana Faruku okuteekawo embeera abantu nga bakwagale ate bakugaanire abantu tebamanyi makulu gakirimu okutuuka nga bakyetaaza. Nze byabeerangawo bonna babiranga baga Haji Bakaluba tasobola. Haji Bakaluba okulwana ennyo abantu baggaanire. Naye baggaanire baga naye kino leero Haji yakoze atya. Omuntu ng'asooka kyetegereza. Ng'asooka kyetegereza. Kikolako analysis. So mwebalire nnyo mwebalire ddala. Tubadde bannange tubatumiddeko